Basudde teyabaddamu kigambo nakyo. Bamusanga wa Mateete ewaffe Sembabule Livingstone Kasozi. Ekivulu ekyo tukitumye munno mu kabi. Muwulirize nnyo awantu wano we tugenda bannange. Basudde bwe bamugamba ekintu ekyo teyabaddamu kigambo nakimu n'akaaba amaziga mangi nnyo. Omukulu Hamani Basudde oluvannyuma lw'okufuna omukulu Fred Sebata ne Paulo Kafeero najja ne Kasozi najja bangi bajja n'azesebbola eggwanga yajja n'ayanaamiriza kaakati katugende mu maaso waliwo ebintu ebitawaanya abantu emyaka tugenda mu myaka 30 abantu beebuuza nnyo ku bayimbi basatu omukulu Fred Sebata omukulu Hamani Basudde omukulu Paulo Kafeero ani yasinga okuyimba ekyo nakyo Basudde kyava ku ki yajja etya byali bitya gwe omulabi waffe weetegereze bulungi nnyo amatuwuliriza ono omusajja yalina bwina asembayo okuva epaka ku zeedi agenda tunyumiza ensonga ezo nga bwe zaali. Ekibuuzo ekya Basudde yafa ki? Lwaki njagadde nkikubuuzo bw'oti otegeeze eggwanga abantu Basudde yafa ssanyu y'obuwanguzi. Yali awangudde ki? Basudde yasanyuka nnyo ng'awangudde kati nga bw'onobana golo gy'oyagala okuteeba era baagaziya ekirowoozo kya Kasozi ng'egye bali basajja bayingi basooka bakola naye ku Pride zali weekend pi ne bagamba twetaaga ogende na Kivubo kuba buli lunaku ng'olaba Basudde agenda ku gundi Livingstone Kasozi olaba agenda kufa batugamba yajja n'ayimba ng'ava mu keesi olanga ekyolwaleero najja n'akola emisana naye nga bamulabye emisana bagamba ab'ekiro tubasaasidde bagenda kulaba mulambo bagenda mulaba kakati olw'okubanga abantu baali bajja nnyo bakayimbira ne basalawo bamuteeka wagazi naye ne bafuna ekirungo nti waliwo olutalo lwa Basudde ne Kasozi kyongeremu vibe. Olutalo luno nalwo Kasozi teyalisaanye kufanga weeruli mu biru smart gwe mumanyi obulungi mu kadongo kamu mu music waffe wa Uganda tuli ku Smart Studios TV olunaku lwaleero waliwo ebintu bingi ebitawaanya abantu ono kyaba kitya naye olwaleero mbaleetedde omukugu gwe mmanyi agenda okumulungula ebibuuzo gamba agenda okutujja amaggwa era naye kamuba abalamuseeko oluvannyuma tugende mu bibuuzo byaffe naye nga teweerabira okusubscribinga okulayikinga n'okusharinga ku YouTube kwetuli nnyo ne ku TikTok kwetuli nnyo. Omugenya waffe tusanyiza okukulaba ssebo tukusanze mu ofiisi yo ng'oweesigamye n'okwesigama nga ndi wano mbalinze tunyumyemu okuva lwewangubiddeko mbadde nange nkwesunga emboozi tuginyumiza eggwanga abantu bagitegeere. Abantu bano babuuzeeko bagenda kumanya amazima okuva abawagizi baffe abaakadongo kamu okusingira ddala sanyuse nnyo okubeera nammwe olwaleero neebaza nnyo abagoberera Smart Studio bwekiri mwebale nnyo okuba nti mugoberera Smart Studio olw'ensonga nti Smart Studio ye studio eyasalawo okugjayo buli mulamwa gw'akadongo kamu abantu baffe basobole okugoberera basobole okuba abamativu n'okutegeera kadongo kamu avaawa kadongo kamu yajja atya kadongo kamu waali mwebale nnyo mwebale ddala naffe ebirungi tujja kubibawa. Omugenyi waffe nga bamaze okubalamusaako bannange tukimanye bulungi ffenna tuze tukibaga nti kadongo kamu yatandika mu mwaka gwa 1957 twafunawo abayimbi ab'enjawulo omulangira Michel Segamwenge Mzee Dani Mukulu omugenzi Christopher Sebadduka Mzee Matia Kakumiri Mzee Matia Lima n'abalala bangi nnyo naye nga emirembe gijja gitambula twafunamu awo omukulu Hamani Basudde oluvannyuma lw'okufuna omukulu Fred Sebata ne Paulo Kafeero najja ne Kasozi najja bangi bajja n'azesebbola eggwanga yajja n'ayanaamiriza kaakati katugende mu maaso waliwo ebintu ebitawaanya abantu emyaka tugenda mu myaka 30 abantu beebuuza nnyo ku bayimbi basatu omukulu Fred Sebata omukulu Hamani Basudde omukulu Paulo Kafeero ani yasinga okuyimba ekyo nakyo tunafuna amazima okuva gy'oli then nyekizo kyensaba tutandike nakyo olwaleero enfa y'Abasudde kyava ku ki yajja etya byali bitya gwe omulabi waffe weetegereze bulungi nnyo amatuwuliriza ono omusajja yalina bwina asembayo okuva epaka ku zeedi agenda tunyumiza ensonga ezo nga bwe zaatambula.
kati ekyenjawulo kye nnina nti Kadongo kamu namwagala nnyo ne mugoberera era ekintu kyensinga okwekakasa nti buli kintu kyonna ekiri mu Kadongo kamu nga kyabaawo okuva mu 87 okutuusa leero bitono bye simanyi era ekyesimanyi mbanja kukyebuuza ate era akinziramu mbanja kumanya nti annindi babadde ngoberera nnyo Kadongo kamu naye ekibuuzo ekya Basudde yafaaki lwaki njagadde nkikubuuza obwo otegeeze eggwanga abantu bangi nnyo buli omu ajja ayogera bibya mulala yakola bwati byaliwo ebiti kati tuwe amazima agasembayo kati nze kyemmanyi kyenyinza okutegeeza eggwanga simanyi byaliwo ku lunaku lwe yafa naye okusinziira nti nali ntambula ne omugenzi Livingstone Kasozi Stars yes Basudde yafa ssanyu y'obuwanguzi yali awangudde ki Basudde yasanyuka nnyo ng'awangudde kati nga bw'onobana golo by'oyagala okuteeba n'olwana nnyo noga ekintu ekyo nja kituukako kati Katonda kyava akuyamba n'okituukako ate n'okituukirako waggulu nnyo awo nnyini bawo nnyo awo wewaava enfa ya Basudde era nze abawagizi njagala mbabuulire nga bwe batugamba nti omuntu amala ennaku 40 nga yafa nze essuubi lyange oba okusinziira ku bye nalaba Basudde yafanga ennaku z'omwezi 25 1996 Christmas gye twakola na Kivubo olunaku olwo lwe twakola na Kivubo Basudde yafuna ekizibu tokirabanga ekizibu ky'amaanyi ate kakati omanyi wano mu Uganda abayimbi batambulira ku swaga nze nsinga nakikubye naddala ffe abeeru okitegeera nakikubye kakati Christmas yali y'amaanyi nnyo neviirako Basudde okusoomoozebwa yafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo kati n'atambula n'okusoomoozebwa okwo okuva ku Christmas eyo okutuusa olunaku lwe yafa nga 11 ogw'omukaaga so kakati njagala nkuddireko emabega abantu abasinga mujjukira bulungi nnyo ekivulu kya mugenzi Livingstone Kasozi Amani Basudde Paul Kafeero kye baatuuma munno mukabi kyali na kivubo ekivulu ekyo kyategekebwa bakayimbira naye nga gundi yaabwe yali etegeka bali bagiyita Pride Production International yategeka ekivulu ekyo ekivulu ne kiba ky'amaanyi nnyo ne kinyumira nnyo abantu n'abategesi ne kibanyumira nnyo kuba baafuna ssente nga nyingi katono nnyo manager oba nkuzeeko katono emabega abalayi baffe bano tubalambuliremu ekivulu ekyo kyaliwo mwalimu Amani Basudde Livingstone Kasozi ne Paulo Kafeero emabega omulabe waffe akimanyi bulungi nti wali ennyimba zinnimiro y'okubuga nga zikazimba mu lumuli kyajja kiti ezo ziveewo badde mbatule ku mmeeza emu nga tetunatuuka ku kusoomoozebwa Basudde kwe yafuna nga 25 Desemba emboozi eyo n'omukulu Senkubuge yaginyumyako nti Kasozi bwe yafuna obulwadde yasalawo okunyonyola eggwanga embeera gy'alimu bakayimbire bw'afulumya olutambi lwe yatuuma Komawo Nyambe ffe twatuuma Nalweyiso olutambi olwo ne lutunda nnyo olw'okuba nti Kasozi yali musajja muyiiya ng'ate taliimu nnyo kweyagaliza ebiseera bye yali wansi ebyuma nga byetukozesa nga binafu nnyo mukozesa emizindaalo 3 ogwa basic ne top kati bw'alaba ng'agenze nnyo waggulu abantu babuze nnyo olutambi bakisanyuse n'agamba nedda sijja kusobola kukola bintu bituufu ng'amikolera abantu onansonya ngenda kuba emboozi yo ngiyingiramu banne nsaba mutusonyiwe nnyo emboozi y'omukulu ono ngenda kuba ngiyingiramu bwe njogera bwe nawulirako mbu omulamwa gw'oluyimba lwa Nalweyiso omukulu Sawirya mu kibuga Kalo ka Buganda yagulinamu ebitono 5 ku 10 tepu yonna
ekyenjawulo Kasozi kye yalina yali takola mulimu yekka kati nga bw'afuna ekyokuyiyaako manyi omuntu aba n'abantu abatambulira mu ngatto ze kati nga bw'olaba Muzeeyi Ssebatta alina bamulindwa Vumbi Sebbaale bakasasa ate Kirijigiri si wuwe wadde yalwayo wewe Muzeeyi Kakumirizi kakati ne Kasozi yalina Kibuuka William ng'atambulira mu ngatto ze kati bwe yafunanga oluyimba ng'amuyita njagala tuwandiike ku kintu kino era olutambi olwo baalukola bonna kirungi nnyo ekyo bannanga abasajja bakugu tukyabayinawo abaatola ku bwongo bw'abakugu bali kati kyobadde ogamba ekyekivvulu kiri ekyasooka okuddiŋŋana kakati bakayimbira omugenzi Kasozi yabalumba n'abagamba nnakubye olutambi lutunze ate lulimu ekinyusi ekyokwerangirira nti nina obulwadde bwaki bwa siriimu mmwe mwazannya omuzannyo gwa ndiwulira era ne musomesa nnyo eggwanga kakati njagala munnyambeko tukole ekivvulu kino kisobole okuvaayo omukugu yenna bw'omutuukako n'omuwa ekirowoozo kyo akigaziya kati bakayimbira baagaziya ekirowoozo kya Kasozi ng'egye bali basajja bayiiya basooka bakola naye ku Pride zali weekend bbiri ne bagamba twetaaga ogende na kivubo kuba buli lunaku ng'olaba basudde agenda ku gundi Livingstone Kasozi olaba agenda kufa batugamba yajja n'ayimba ng'ava mu keesi olanga ekyolwaleero najja n'akola emisana naye nga bamulabye emisana bagamba ab'ekiro tubasaasidde bagenda kulaba mulambo bagenda mulaba kakati olw'okubanga abantu baali bajja nnyo bakayimbira ne basalawo bamuteeka wagazi naye ne bafuna ekirungo nti waliwo olutalo lw'abasudde ne Kasozi kyongeramu vibe olutalo luno nalwo Kasozi teyalisaanye kufanga weeruli tukigatte wamu kakati ebiseera ebyo Pawulo ng'akubye ziwalumbe za Yesu nga naye w'amaanyi kakati nga bagamba nti ne Kafeero tumuteeke mu biseera yali akubye olutambi lwe yatuuma ekyali ekintu kyange kwe kuli endongo yakulabako olwo kakati ne babagatta wamu ekivvulu ekyo bwe kinyuma ennyo ne basalawo bakitambuze nga tebannakitambuza tugenda mpola mpola njagala abalayi baffe omanyi banneeze nze mbagamba nti nyina omukugu gwendeeta amanyi ebintu bino A to Z nga tebannatambuza kivvulu ekyo era nga tunatuuka we kyanyumira ennyo okunaazaawo embeera eri gye batuuka okwekwata mu ngalo okwegwa mu bifuba awo tulambulirewo omulabi waffe ayagala nnyo okumanyaawo awo akati abantu abo bwe baatuula mu meeting ne basalawo ekivvulu ekyo kikolebwe basita bameka basatu baliko n'omusajja atayogerwako nnyo naye nga yaliwo era nze ng'eyaliwo mwamwogerako biri mukaabya kyali kubanga yali akola ne Kafeero kakati naye yalimu wadde nga design badesigninga abantu teyali mu big thing badesigninga abantu basatu ne mukabi yalimu kakati ne basalawo batuukirira abayimbi abo naye batugamba batuukire basudde batugamba olunaku lwe baatuuka ewaabasudde nga bamunnyonnyola ekintu kujja kukola basudde teyabaddamu kigambo nakyo bamusangawa Mateete ewaffe Sembabule Mawogola bamugamba nti tubadde tusaba ojje tukole ekivvulu oyimbe n'omukulu Livingstone Kasozi ekivvulu ekyo tukitumye munno mu kabi muwulirize nnyo awantu wano we tugenda bannange basudde
bwe bamugamba ekintu ekyo teyabaddamu kigambo nakimu n'akaaba amazima gamangi nnyo. Kati abasajja baafuna ekizibu bagamba omusajja tumukoze eki ne bavuga ne baddayo wa Kampala naye nga meseji yaabwe agikoze eki agiwulidde. Kakati batugamba bwe bavaawo yatuula ne kabineti ye Basudde n'abanyonyola ekibadde kireese abakulu bakayimbira. Omanye ebiseera ebyo bakayimbira baali b'amaanyi nnyo nga si bakulu mu myaka naye ng'omuntu abawanye ekitiibwa. Bakayimbira bwe baba bazze ne bangamba ekintu kino waliwo ensonga. Kakati bagenda okulaba ndowooza baali bamanyi n'ekigulu kyekigenda kubaayo bakayimbira bagenda okuba nga basuddazi ku Pride. Kati atuuka ku Pride n'abagamba okusaba ku mwansabye nakukkiriza era Kasozi tugenda kukola naye ekigulu. Yali musajja naye Kasozi yenna akasenge mu yeebaganga ng'ajjanjabibwa. Kati mu kamiitingi kano akaasooka teyaliimu naye simanyi oba yali Kibuuka William oba yali ani kyalika waliwo yagenda n'amubbirako nti Basudde akoze eki azze. Kati Basudde Kasozi n'afuluma nga yali amadde na track shoot yali ya black wafuluma bw'ati ng'atambula ku Pride bw'ati ate ngadde eri Basudde ava eri ajjeeno ne basisinkana mu lukuubo. bwe basisinkana Basudde n'agwa Kasozi mu kifuba bw'ati. Kirungi nnyo ekyo. N'amala eddakiika nga 3 ng'era akaaga ensi n'ekuŋŋaana ne bagamba omusajja tatta mulwadde. Naye nga nze kati bwe nkuze n'entegeera emitendera mwe tuyita kirabika Basudde yalowoozanga nnyo bye baayitamu naga musajja ono agenda kolaki. Sajja yanzijja mu ttosi n'andeeta ku seminti yegamba yambeerera wadde yanyiiza mu kino naye nange nsanga nina byennamu. Waliyo kiri kyotidde okugenze kankyogera nti nze sijja kunyiiza bantu. Omusajja tweroga nnyo abakola omulimu ogumu batuuka ku bingi. Kale bakayimbira babagatta miitingi n'etuula. Naye ekinyusa ekiri mu bintu bino kyenzijukira omugenzi Kasozi bakkaanya okukola naye share nga bagenda muwa miliyoni 5 Kasozi miliyoni 5 ne bakkaanya ne Amani Basudde nga bagenda muwa miliyoni 3 ne bakkaanya ne Paul Kafeero nga bagenda muwa miliyoni 1.5. Ate Wili Mukabi oyo yali yajja luvannyuma omuntu waabwe wa luvannyuma. Omanyi ye Mukabi okuva edda asanyusa nnyo kati ng'ekigulu ekinene ng'ekyo balaba ateeka okukola ki ateeka okubeeramu. Naye bwe bakola sheeyo neefuna ssente nnyingi wadde ffe twabanga eno mu nkuubo zaffe naye era amawulire tukola ki amawulire tugafuna nti Kasozi bamwongeza okuva ku miliyoni 5 ne bamuwa miliyoni 12. Era bulijjo ngamba abantu nti bannaye bannannyini b'omulimu gwa Kadongo Kamu be bakayimbira drama kitaaze abo. Si Kadongo Kamu yekka abakwata art industry be bannannyini emyaka nga 15 baali. Era nga bw'ogenda ku Pride ne bakugaana ekintu toyinza kikola. Kakati batugamba Basudde gwe baalina okuwa miliyoni 3 bamuwa 9. Kafeero gwe baali balina okuwa miliyoni 1.5 bamuwa 5. Naye nga baafuna abantu baki bangi ne bagamba naye abasajja bano bwe tubawa sente zino wadde ze twakkiriziganyizza tujja kuba tubabbi nnyo. Kati olugendo lw'essanyu liri lye nkugamba n'okusoomoozebwa
basuddeko yafuna atuuke n'okufa. Otuvuga otuzza ku kiri kyoganye nti basudde yafa nga 25 Desemba 2016 mbatwala ku lugendo. Tutwala ku lugendo lw'abasudde okufa. Kaakati bagamba naye twafunye abantu baki bangi. Ekivulu kino tukitambuze mu ggwanga bakitwale Masaka.